Bwetwogerera akalulu kakawempe North yandibanga Luyimbazi Nalukoola abulayo bubuzi kulangirirwa naye nga polling stations ezisinga obungi omusajja ono aziwuuse buva mu bufunze aziwangudde. Kankuwe katambi katono nnyo naye nga nkusaba osubscribinge gwatanaba nawe atana likinga video gena maaso bwotyo obere nga ogirayikinga. Nalukoola 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 Nambi Nalukoola Nalukoola asatu mbusatu Nalukoola asatu mubuna Nalukoola asatu mbutano Nalukoola asatu mukaaga Nalukoola asatu musanvu Nalukoola asatu munana Nalukoola asatu mwenda Nalukoola anane ana buli muntu Nalukoola 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 Nifa abadochi Nalukoola abadochi walwadde Nalukoola eno Nalukoola eno Nalukoola dozanda Nalukoola Nambi Omulembe gwa NRM gwakoma kuba kitaffe nzayimiridde wano nammwe ndi mwana wa musirikale ndi mwana wa mulwanyi otegedde basabanyanyabo naye njagala okutegeeza bannakawempe temutuswaza lwaki batuleetera abantu bajje batuyingiremu wano omwana Nalukoola enzaalwe yaffe wali wano tulonde abantu babbi akalulu kawempe emyaka n'emyaka njagala okutegeeza Museveni omulembe gwa NRM gwakoma kuba medical gwa balimbye kawempe emyaka n'ebisiibo ntuli abasebo ne banyabo kitange bamuyitanga Edward Mwanga yali musirikale yatendesa amagye mu kawempe wano wonna nekajanya wonna waliwo omusajja bamuyita Pastor Luwaga omusajja Pastor Luwaga si pastor musirikale kitange yamusomesa emundu n'obujulizi mbulina Pastor Luwaga oli mukutiikinga bululu kwa NRM naye njagala okukakasa tekisoboka NRM kuddamu kuwangula kawempe nsigadde ndi mwana wa obuterevu nnyo akalulu kakawempe ko wetwogerera kakyagenda maaso era nga ku ssaawa eno ekigenda maaso kyekyokubeera nga bali mugezaako kubeera nga abagattagatta ku polling stations ez'enjawulo nga bagatta obululu basobole okubeera nga bavaayo ne results. Ndowooza olunaku olwaleero tujja kubeera tumanya ani awangudde akalulu kakawempe North. Ninge kyamazima akalulu kano tekabadde kangu, kalulu kabaddemu embooko, kalulu kabaddemu okukwatibwa kungi ate ng'era n'abasasi gavuzeeko kaawa emisana nga poliisi n'amagye bagobawo abannamawulire n'abantu abalala abo bulijjo. Naye nga wetwogerera essaawa eno kakalulu kakutte wansi ne waggulu naye amawulire agava saidi zerye kawempe gogongera okulaga nti omukulu Luyimbazi Nalukoola yandibanga akalulu kano akawuuse buva kubanga ku polling stations ngobumu ku butambi bw'ensoso okubeera nga nkulaga omukulu polling stations ezisinga obungi sofa kikonfamingiddwa nti aziwangudde ate nga awangulidde waggulu nnyo. Entabwe wano amukalulu kano kirabika ebadde makkati g'abantu babiri omuli Luyimbazi Nalukoola ne Nambi omukyala Nambi oyo owa NRM naye we tuba tubalabalamu ayoddeyo ko butonotono kati bali ba Luwemba Luswa bo balinga abatabadde ku ballot paper. Luyimbazi Luswa Muhammad Luswa n'omwami mu Nsereko abo nabona tubadde tubataddeko nnyo amaaso naye ku ballot paper balinga abatabaddeko kubanga tulaba entabwe we baba bala obululu wali bwe batiikinze basoma nnyo Luyimbazi bwe baba bagizegizemu nga basirikiriddemu nga basomayo ko n'Ennambi naye tetunabawulirayo muntu yenna yalonze Kalifa Ganaga, tetunawulirayo muntu yalonze Nsereko, tetunawulirayo muntu yalonze Luswa.
balinga ababadde obubeezi mu muzannyo naye bajja kiwulira embeera yo bwetyo abwekyayimiridde ekawempe kakati emisana emboko ng'enyooka n'omukulu Honorable Balaam naye yayitiddewoko n'agamba mbu waliwo be baakutte nga babba obululu kankulage ku mukulu katono nnyo n'oluvannyuma ate tweyongere mu maaso Abanuku babadde babbye obululu bwaffe ne babakwata era ababaka baabwe aba paalamenti babasanze n'obululu abamu balina mu kkomera kati yes tetujja kukkiriza abantu kubba bululu muzeeyi baamubba obululu miliyoni emu n'ekitundu mu kalulu akawedde mu presidential elections so we can't allow tusobola kukkiriza ezo mistake kuddamu babba miliyoni emu n'ekitundu abanuku babba president agenda dde abangulira waggulu nga mu bitundu nga nkaaga naye waleero ababaka banupu n'abakulembeze banupu abasinga gwe wabalabyeko bali mu kudduka minisita kino ekintu kibaddemu kitya mukitegedde kitya batubuulidde aya printinze abaana babadde baprinting abatubuulidde ne tugenda ne tuinterceptinga ababaka abamu n'abantu abamu abakulembeze nga babiri naye bonna babakutte tulina ne evidence onalabo gye mutambulidde ebintu kati okulonda kuli kutya kutambula bulungi bwe tolaba nti tewali kavuyo konna buli ayingira ajja n'akakongo ke ne bamuwa n'alonda naye abantu bagamba nti bakubyewa gwe olinako vidiyo nga bakubye babadde babba mu motoka some pressmen are clear against government. Those who are clear against government, like the other day, one of the NBS journalists, what is his name? He said, me, I'm the journalist for the oppressed. What is his name? Zambale. Yes, so there are those ones who are against the state. Whatever, anything good government does, they will wash it down. One time I was hosted on his program, I hadn't noticed him. He set numbers that called me a useful idiot. I mean, they undermine the state. If you undermine and provoke the state, and then if you combine with the people who are illegal, or people who are not doing things in a legal way, then there will be no choice. There will be no choice. Jegaze wano ne gawamba polling station. Begamaze okugiwamba ne bagobawo abantu. Simanyi kigendererwa ki kiri mabega wa kikolwa ekyo. Ne ba supervisors ife batugobye ku polling station. Wanga mbadde nzize okulondoola okulaba wano oba ebintu bitambula bitya ba polling agents wena deploys oba bali bulungi mbeera kyeriwo oba waliwo embeera etatambula bulungi oba waliwo omulwadde nsobola okukyusa nteekewo omulala nga na appointment letter yino njirina njikutte mu ngalo n'amagye ga taking over ne galaga nti tebaagalawo muntu yenna era bantegeeza n'okuntegeeza nti mu electoral commission tewali ba supervisor oba bamateeka bagasoma wasimanyi supervisor abeera supervising ba polling agents be babeera wali bayuliza zi ballot kakati nze essaawa ya leero wendi wane Wambogo ku masigidi batugobyewo eri wansi kati poliisi emaze taking over buli kimu kyonna abantu babagobye ku polling station n'abalonzi bennyini naye kati wano waliwo obululu bwaffe ng'obwa opposition bungi nnyo kyova olaba bazze ne bakozesa eryanyi ne baleeta emmamba ne baziteeka wano ne baleetiwa kabangaliza militale ne baziteeka wano ne baleeta akabangaliza poliisi ne baziteeka wano kati kabangaliza poliisi eziyingira eri wansi awali polling center ekikyamu ennyo baba nga badde baagala kujja kukuuma mirembe kibandibadde bakola ne badda ku bbali ne batunuulira oba waliwo embeera etali nnungi aleeta essaga liko gwe bakwata naye abantu batudde batunuulira okulonda nga bwe kuli naye bo babagobyewo essaawa oyo nno ye mukulu Honorable Minister Balaam Kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga mwanatu omwewulirirako mukulu agambye nti waliwo aba NUP abakwatiddwa mbu nga bali mu mbeera eyogezaako okubeera nga babba akalulu bigambo bivudde mu minisita Mulamba era ng'ebigambo ebyo tebisanyusizza bantu wadde yadde n'omulundi n'ogumu nga bagamba minisita ayinza atya okuvaamu ebigambo ebifaanaganako bwe bityo ate nga tulabye embeera yonna eyatandise olunaku olw'eggulo nga waliwo n'ekikomera mwe babasanze nga batiikinga obululu ayinza atyo otandika okuwaayiriza Nuupu mbu ate yebadde eri mu mbeera ey'okubeera nga ebba akalulu abantu si basanyufu n'ebigambo Honorable Balaam yagenze maaso n'okubeera nga ayogera ng'agamba waliwo ba MP abamu ku opposition abakwatiddwa nga bagezaako okubeera nga babba akalulu agambye n'okugamba nti bonna abakubiddwa
baba kubye lwa nsonga babadde baagala kubba mmotoka. Omukulu ye atulimbyemuko kuno kwe bayita okulimba, naye ebyo byafuuka bintu byabwe bya bulijjo ebyokulimba. Ate bwe tweyongera maaso ko akalulu k'akawempe nga bwe gambye kakyakutte wansi ne waggulu. Akalulu kakutte wansi ne waggulu, wabula ye Nsereko gwe mumanyi oyo omwami atera otambula n'entebe, atera okuzoganya ennyo, ye mu kalulu talabiddwako, kwegamba abantu ku ballot paper balinga babadde batamulaba. Saawa eno bali mugezaako kubeera nga bagatagata bululu ku polling stations ez'enjawulo, naye mu be basoma Luyimbazi Nalukola waliri erinnya erisinga okubeera nga Mwanatu livuga mpozi n'ennambi, naye Nsereko n'omwami Luwemba Luswa abo bonna tewaliwo obawulira. Oyinza olowooza ku ballot paper beerabidde bateekako, naye kwebali nnyo abalabye ebifaananyi bya ballot paper. Abasajja abo kwebali nnyo, Bakalifaaganaga, Luwemba Luswa ne Nsereko, abo bo waliwo baba basoma ku bantu be balonze. Mu butuufu olabira ddala nga bo balinga abatali ku ballot paper, abantu balinga ababeerabidde mu bufunze, balinga ababadde obubeezi mu muzannyo, naye nga tubalabye ku ground bulijjo bagamba kwebali, bulijjo bagamba Bobi Wine ali mbivvulu, nti era abantu abajja mu campaign zibazzenga bakubanga babadde bajjanga lw'abayimbi ababadde batambuliranga kwani bakingisa abadde batambuliranga ku Bobi Wine. Mbu naye ekibadde kibaleeta si nsonga ya kubeera nti bagenda kulonda Luyimbazi, naye we twogerera kyandibanga kawedde mudda. Katulinde tulabe batya gye bigenda okubeera nga Mwanatu bigwera. Tiimu Luyimbazi mulindeeko okucelebratinga ebintu essaawa yonna bisobola okukyuka. Mu Uganda yaffe kati buli kimu kisoboka. Tusooke tulindeko okubeera nga tujjaguza olw'okuba ina polling stations kwawangudde ebintu. Buli kimu mu Uganda kisoboka, era buli kimu nga bwe mukirabye kati busobola okuziba ku ssaawa 5 ne bugenda okuziba nga ebimu bikyuseemu, nga bwe mbwabadde mubisuubira si bwe biri, bye mwalabye emisana nga si bye mulaba akawungeeza ako. Naye katulinde nga bwe tuteekamu n'essaala, naye ng'agava ekawempe go malungi ku sayidi eya Luyimbazi Nalukola. Omusajja polling stations ezisinga aziyodde buva, era ewasinga wonna wonna awanguddewo. Katulinde tulabe wa gye binaggwera. Katulinde akakiiko ak'ebyokulonda tulabe ki kye kanaalangirira. Tujja beera nga updates zonna tuzikutuusako buterevu wano ku mukutu ogwa Jika Media. Nkusaba osubscribing eggwe atanaba, nawe atanaba kulaikinga video, genda maaso bwotyo obeere nga ate munnange ogimpeera like ku mukutu Jika Media. Kwobadde yitira mu comment section ompe endowooza yo. Nawe alina kyagala otuwabulamu kyonna osobola obeera nga okiyisa buterevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.